Yes, mbaniza akade kano mwasibye mutya muri mutya mwasibye mutya jimpeleka like ato subscribe ngonyigene kade bagita fa additive yibane updates ezina value comment section weli abakabontera mu comment section address kananga on followinga bagabaze ndabye ebiwundu bya Pastor Bugingo era alabika tiyakubwa sasirimu edikenza akakasiza edikenzo babaddeyo awonako olw'eggulondoozi ekiro ky'olunaku olw'eggulu babataliddeko Pastor Alazze Bugingo ekiro olunaku olw'eggulu yes edikenzo olunaku olw'eggulu babaddeyo ekiro ne bayimbi banne kwabaddeko Anthony wali luno kwabaddeko Levikson n'abayimbi abalala bangi naye nze nsinze kulaba Levikson ne Anthony bali luno babaddeyo olunaku olw'eggulu nsongera Anthony bali luno babaddeyo olunaku olw'eggulu ekiro baataliddeko Pastor Alazze Bugingo era nga edikenzo yagamba nti yalabye ku biwundu bya Amasasi manyi Pastor Bugingo yagamba tajja kulaga biwundu bye mu public mu kamera nga bannayuganda bye baagala yagamba nedda mu abamanyi oba mukkiriza oba temukkiriza nzisagala kumanya yagamba tajja kubiteeka mu kamera amanyi bannayuganda baali bamutaddeko omuliro nga bagamba sebo twagala kulaba biwundu yagaana obiteeka mu social media yagaana era abasinga ndowooza babiragako nga bagenzeyo eriwa maka ge Namayumba musajja sebo yazimba amaka maanyi gatabu naye abaye bagamba ffe twagala Pentagon sebo Pastor Bugingo wazimba tiwazimba siko tuzimbireyo Hexagon abasinga bagamba bazimbireyo Hexagon kugambi nenga Pastor Bugingo abantu bakyagenda maaso okubanga akolaki bakyagenda maaso okubanga bagenda okumukyalirako n'okumulambulako wali makage Namayumba manyi ku social media teri abamu bagamba Namasuba si Namasuba Namayumba okwata Oyima Road oyita Nansana nogenda eyo gyaba yasadize Namayumba basinga kyabewunyisa abasinga bali bamanyimbo abeera Namasuba ate Namasuba bogenze ku Entebbe Road abaana ba social media bane bamu baabaki abaana ba social media abasinga sebo babeera nsobanga basala omugambo museba maka gali Namasuba mbategali Namayumba maka gali Namayumba gye yazimba amakage ge yakamala okuzimba jujjuziga amanene gali Namayumba mpoziko nga nina Masuba ayinayo tomanya ayinza okuba nga nina Masuba ayinayo naye gano ge balimu esaazi n'abayimbi ge bagenzemu kumukyalira mu gali Namayumba bagita fa additive gisubscribe atonyigene kade Anthony bali luno edikenzo bagenzeeyo edikenzo yagamba nti biwundu yabirabyeko era tiyakubwa sasirimu yes edikenzo agamba tiyakubwa sasirimu yakubwa amasasi gaali gawera kakati munange byebyo bagita fa additive subscribe atonyigene kade comment section weri abakabontera mu comment section tosikalenga on followinga mbebaza era mbagamba nti muli bamaanyi nnyo okubanga mugyekomiddeko comment section weri abakabontera mu comment section tosikalenga on followinga abasinga bakyawakana bagamba nti nedda talina biwundu bya Amasasi ku social media omugambo gukyatokomoka mpaka nakati nenga abantu bakyagenda maaso okubanga kolaki bagenda okubanga bamukyalirako Namayumba mu maka ge Pastor Alazze Bugingo abapasita kulwabaddeyo bapasita n'abayimbi bamukyaliddeko bapasita banne n'abantu bangi nnyo n'endiga ze esabira ku kyaki ya Kanani Landi zikyagenda maaso n'okubanga zeeyongera okubanga zigenda okubanga zikolaki zimukyalirako zimusaasire olw'ebyo ebyamulukondo zolengera muwala wa Gulesikaani yafuuka mwana wali mu maka ga Bugingo yafuuka mwana ebyokusa Gulesikaani omwana yamuwera ddala ewa Suzan Makula omwana kati alinga wa Suzan Makula ndowooza omulengera yafuukira ddala wa Ewaka ozanya gwe n'okozanya Gulesikaani yagamba gendeeyo kasita Suzan Makula mukyala wa Bugingo akusabye ayabasi genda ogira okolaki genda ogira obeereyo naye nga edikenzo yagamba Pastor Bugingo tebamukuba sasirimu amasasi bamukuba gaali gawera kubanga yagamba engeri gyalabyemu ku biwundu bye agamba biwundu baba biwundu biraga nti teryali sasirimu nenga baneganda basinga ku social media bakyabibuusabuusa poliisi n'abagamba ekyagenda maaso okubanga enonyesa ku nsonga zino zaatuukawo
kivula yataddewo millions 20 kwabo abayinza okuyambako ekizibu ekiriwo ne bakulira pastor Bugingo tewaliwo wadi CCTV camera singa aliwo CCTV camera kyoba CCTV camera ziba za mugaso CCTV camera baziteeka nnyo ku meni ate okusinga mundako kivula katisazi nabakuba amasasi bagakubira nnyo olusi mu bukolido ono bali bamutegedde mu kakolido ak'okubba walakata bayita okubba walakata namumona bayita ndoza bba walakata gye baali babategedde bagamba nti gye babakubira amasasi saidi ze okubba walakata kiraga tewaliwo CCTV camera singa aliwo CCTV camera yandibadde yabimala dda wayebalaga tezirimba kasitebera nga kweri terimba CCTV camera terimba ng'ebadde eri mukwata mpoziko ng'oli agipozinze nga tekyakwata bintu naye beera ng'ebadde ekola bulungi nnyo ebikwata bulungi byonna nga ebyali era yandibadde laga nti oba amasasi baagakuba ku mmotoka oba nedda tomanya yalikoze ki yali mazzeewo okubuusabuusa simanyi naye nga bagamba teyaliiwo singa bayisinga byagwadda naye kati bazibu bantu bakyemulugunya CCTV camera yandibadde yabimala dda manyiwo kasitala g'ekintu teriiba ekiraga nga wekyali ate ziba nirikodi zitereka buli kimu kyobula kizibu nnyo lwaki teyaliiwa yalibadde yabiraga dda byonna naye nga munnange byebyo bagita Fad TV gisubscribe atonyigene kade batomedeko abali mu ggwanga erya America Boston abali mu Chicago bagamba nti muli b'amaanyi nnyo abali mu ggwanga erya South Africa mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo n'abali South Korea mbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mugifollowinga bagita Fad TV gye musajja mukamanyikiddwa nga musajja mukamanyikiddwa nga Ivan Mukiibi ali mu ggwanga erya South Korea nkutomedeko kubanga ofollowinga mu Seoul mu South Korea ekibuga bakita Seoul ekya South Korea nkutomedeko Ivan obale kubanga ofollowinga Fad TV gibale updates mwena bebaza mbagamba nti muli b'amaanyi nnyo kubanga mufollowinga nsonga za pastor Bugingo CCTV camera zizandiyambye ku nsonga eno bannange zaalibwa kivula bukubuusabuusa kukyaliwo naye singa zabadde osinga byagwadda bino then wali zalagadde ekituufu subscribe mweraba